Okay, yeah, kale, mama, yeah. Olunaku olwajjo lwabadde olunaku lw'abakyala era Women's Day. Tukyali mu week eya Women's Day, tukyali mu mwezi ogw'abakyala. Twongera okubanga nate era tubaagaliza olunaku lw'abakyala olulungi. Buli mukyala yenna yonna gy'oli bannange tubaagaliza olunaku lw'abakyala olulungi. Olwajjo mwalabye byonna ebyabaddewo ku terefayina. Bannange, it's like from morning paka gye bwazibidde nga celebrating abakyala ku BBS terefayina. Buli mukyala yenna eyayimiriddewo mu kifo ekyamuweereddwa olunaku olwajjo okulaba nti baatuukiriza byonna bye badde balina okutuukiriza, bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kuliko omukyala Babi Kyagulanyi yasobodde okubeera wano ku terefayina, yakedde no n'abeerawo ddala era n'atuwa obudde bungi nnyo era nga yasomye n'amawulire gaffe wano ku BBS terefayina. Ekitongole ky'ebyamawulire mwebale nnyo, omulimu gwe mwakoze mwebalire ddala. Era ne tulabako n'omukyala Hajjat Kuluthum Dokita naye yazze n'asoma amawulire waneeno. Naye singa buli omu amawulire agasomanga ggwe bannange simanyi na kumanya. Singa buli omu amawulire agasomanga Dr. Kuluthum ndowooza singa saagala kwogera bye njagala kwogera nate naye bambi weebale nnyo, weebalire ddala kuba kyadde kya lunaku lumu naye n'asobola okuba nga ate yakituukiriza era n'akikola bulungi nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Twalabye yatuliddemu nga CEO ku ntebe ya CEO naye yeebale nnyo, yeebalire ddala. Omukyala yoyo Babi kwega buli kimu yakikwedde ddala ng'owamawulire, ndowooza oba omulaba oba okitegeera. Bannange tweyanziza nnyo, tweyanzeega obudde, weebale nnyo obudde watuwadde. Weebalire ddala, yatuwadde obudde bungi nnyo. Bane tweyanza nnyo, tweyanzeege. Mu mbeera y'omu na buli mukyala yenna yakiikiridde, tweyanziza nnyo. Fate abamu twabadde ku CBS, nga nze nabadde ku CBS mu program eya Dictator Mark eya Evening Cruise etandika ku ssaawa 10 neggwa ku ssaawa 1 ez'olweggulo. Mwenna abaabaddeko ne mumpuliriza mwebale nnyo, mwebaye ddala. Nakoze n'omukyala Azawiya Tam ne Laika ne tunyumirwa sheeyo, mu butuufu twanyumiddwa nnyo. Ne twogerako eri abakyala, ne twogerako eri abantu, byonna byabadde bisufu nnyo. Ebinaba bisinzeekawo bye njagala okuba nga mbawo ebyaddeko olunaku olwajjo about me ne bye nabaddeko nga nkola. Of course mujja kuba nga mubisanga ku mutimbagano gwange. Abangoberera ku Facebook, ku Twitter, Instagram, TikTok, ne TikTok nayo gyendi n'emikutu emirala gyonna aba Snapchat, of course everything. Ku Snapchat wekimwadde mukiraba live, mwebale nnyo bannaye, mwebalire ddala. Obuganda bwakoledde ddala kyamaanyi nnyo okulaba nti buli kimu enteekateeka yatambudde bulungi nnyo nnyini ddala ey'olunaku olw'abakyala. Ndowooza mumulengera Dr. Kuluthum bw'atyo bwe yalabise Hajjati bw'atyo bwe yalabise mukyala Guminsiriza ng'atusomera ku mawulire. Yagenze n'abagamba bannange katufune ebiri mu annange accent ye nemmala ngifuna nze simanyi, ndowooza nnyinza okubalinnya ku mitwe anti emitwe mba sigiyita mitwe, mbangiyita mitswe mbagiyita mitswe abali ku kiri kitya. Dokita yanzise bannange, naye mwenna buli omu kiti kye tweyanziza nnyo, tweyanzege. Twongera okwagaliza abakyala ekiseera ekirungi n'okwongera okubajjukiza nti tulina okwenyumirizamu nga ffe abakyala. Weewaawo bingi nnyo ebigenda maaso mu nsi n'obulamu bingi nnyo bye tuyitamu ebitali byangu, naye twongere okwebeereramu, okwagaliza bannaffe, okwagalana. Waliwo kye bayita okusapootinga bannaffe, obutabassa wansi ebyo tulina okutunuulira nga abakyala. Mu music industry oba mu entertainment industry mulimu abakyala bangi nnyo be twagala okwongera okwebaza olw'ebyo bye bakoze. Basobola okuba nga babadde kyakulabirako eri ensi yonna, basobola okuba nga bayimbye bulungi mu music, basobola okuba nga just batu inspirinze. Oli ng'alina byayogedde ebiyambye abantu, oba oli alina oluyimba lwe yayimba nga lubikoledde abantu. Naye lwaliro ndowooza tunuulire nnyo ku bali mu art, okusingira ddala art. Bwe tunayingira ennyo ate mu parliamenti, ebyabufuzi nedda. Olunaku olwayi tugenda kugira tujja bateekamu mpolampola nga bwe mbakoonako mpolampola, naawe osobola okumpeereza message yo n'ombuulira muntu ki ddala gwe wandiyagadde okuba nga orecognizinga era mwogereko munnange mu ngeri emu oba endala. Naye ffe twakatandika butandisi program kiri kitya era bwe ntonyongera okubeebaza mwenna batwekumiddeko. Wano wennyini ne neebaza nze omulungi anzala mumbejja
wange bwe mweyitira bwe njogera ennyo amannya ge mutera ogasalaasalamu ne mumufuukira ekirala on social media but mami tukwagala nnyo tukwagalira ddala weebale nnyo okubeera omukyala omukozi weebale nnyo okubeera ekyokulabirako weebale nnyo okutwagala weebale okutulera weebale nnyo buli kimu era gwe omukisa guno gwe nina munnaye okwebaliza ku mpewo abanjagala banjagadde lwakubeera ggwe singa teyali gwe of course singa nange siriiwo naye weebale nnyo tukwagala nnyo byandibadde bingi naye okimanyi buli lunaku tubigamba tukwagala nnyo akensuso omumbejja waffe ffenna n'abazzukulu bo bakwagala nnyo tukwagaliza akaseera akalungi akajja ak'omu maaso emyaka emirungi egijja egy'omu maaso mukama akwe byonna by'osinga okwetaaga naddala ndowooza obuwangaazi muntu obeere n'obulamu kyekisinga okuba ekikulu obulamu bwe bubaawo ebirala byonna biba bisobokera ddala kale bwentyo engeri gye twakatandika kkiriza ate mukana akaseera eyo nkugjeyo ngenda kangamu katono nnyo bwe nti bwe mba nkomyewo ensumulula ebyolunaku olwaleero bye twetaaga okuba nga tufuna era nga tulaba wano ku program kiri kitya tuvaako.